lekerawo okumenya amateeka n'amagye galekerawo okumenya amateeka emundu ezo ze bakwata empitirivu mu kalulu emiggo gye bakuba bannansi obasoomooza oba provokinga ze ndowooza nti balinga abaagala lufukire eddala lutalo lwennyini tusaba bakkirize kandi balina okuba mu kifo ekyo as per the campaign schedule kubanga ezo roadmaps zali confirmed by electoral commission Mwami Museveni agenda kubeera ekyegeegwa ejjo eggulu limu then eggulu abeere gy'alina okubeera ewala ne Kyagulanyi abeere Fort Portal so bakkirize wabeewo ki coexistence buli candidate afune eddembe ly'okampeyinga bwe banaagenda mu maaso n'okukola ebikolera omwami Kitunzi ffe nga abuludde oluvuganya ze ndi Ssekamwa ngenda kuwandiikira Muganda Isenyonyi ne Bassekamwa bibiina ebirala ddala ebinyigirizibwa mu kampeyini eno tuveeyo ne unequivocal statement ku ki ekigenda okuddako tusobola okusalawo okuva mu kalulu ate Mwami Museveni tajja kyagala ne poliisi yennyini kubanga etusabira okukavaamu be bennyini bajja okutunoonya amaka gaffe badeployingeyo era nakyo batukwate batuteeka emisango kati baagala tukole ki Assistant RCC abooludda oluwabula gavumenti bakaaba aba gavumenti abamu bavuddeyo ne bagamba nabo embeera ebatabuseeko naye badeployingayo wansi eyo abatunuulizi ba RCC ne ba RDC era ensonga lwaki leero twakuyise otumatize eddala bulungi mwali mu bitumbuwa mwali mu sausage mwatuulako n'akakiiko k'ebyokulonda kubanga bagamba embeera eyo yonna okutabuka eva mu security agencies ate nga nammwe office yammwe ekwatibwako kiki ekitaakolebwa bulungi neyanziza nekinkoze bulungi nti omukulu gw'ensinkanye mu studio mpulidde nti ye Ssekamwa wa NPP kinkoze bulungi kubanga omwogezi abantu bonna tebasobola kwogera naye bagamba ono yajja otwogerera naye bw'abanga olwaleero aze nayogerera ekyabadde Nakawa nayogerera ekyabadde Ford simanyi oba gwe gusoose okugjako ku mpewo saamuwulirako ng'ayogerera ekyali eGayaza simanyi oba mbadde simugoberera omanyi emabegako campaigns nga zaakatandika twalina ekigambo kye baatugambanga nti campaigns teziri mu vibe naye nga baali tebategeeza vibe nti nga tetulabika so omuntu akola ekisoboka kyonna okulaba nti alabika ate ekigambo kye bayita security omuntu akola security aba muntu tekiba kisolo aba muntu nga bw'okwata engolo n'ogyekuba ku mutwe n'owulira nti guluma nga tonnaba kuba munno soka weekubeko owulire nti ddala olugalo luno lwenkuba ku mutwe luluma then olyoka olutwalire ki olutwalire munno nti waliwo embeera otuuka n'osaasira n'omuntu gwe bayita nti wa byakwerinda kubanga kati ng'ekintu kyewalabako ekyali eGayaza nti omuntu atalina mmundu atalina kamba atalina kati bw'abanga asobola okukwata ow'emmundu n'amukola by'ayagala n'atuuka n'okwagala omwambula uniform mu bunafu bwange mu ndowooza yange nze nsooka ne neebaza nti obukakamu obuli kuba ku maddembe kubanga bwe twetooloola ennyo tiyagaasi n'emirambo byawukana kuba twandigambye nti olwaleero giri emirambo nga 150 embeera nga bwe mugiraba bwetambula naye bw'abanga tiyagaasi ng'omuntu akunyiza amaaso yeesiganye n'enkwata neebanga si nnungi naye ng'omuntu asigadde mulamu kubanga mu ddakiika eyali wali eGayaza awo wali wasobola okufiirawo abantu singa yasangibwa omuntu nti ono atalina mmundu asobodde okulaga obusungu obusinga ku oli alina emmundu wati oli atalina mmundu abakubanga yabadde agirina okimanyi nti awo wandifudde abantu nga 10 kubanga bo baalwolesa obusungu buyitirivu nnyo okusinga ate bali abakutte emmundu so nze nkubiriza bannansi okusingira ddala nti bino ebintu siraba lwaki
twemalamu nnyo ng'ate 15 egenda kuggwa tusigale nga ffenna weetuli. Si buli omu ne bw'oba mupangisa naye ng'oli mu Kampala oba oli mu Uganda oyinza okukyusa obukyusa n'ova ennateete n'ogenda e Bwaise naye osigala oli munnayuganda. Ekyo kyekibuzaabuza abantu assistant RCC. Muvaayo ne mugamba lwaki abantu beemalamu nnyo lwaki munnansoosomooza abapoliisi n'abantu bavaayo bagamba lwaki ebitongole by'okwerinda mutusoomooza lwaki mutumalamu obulungi bwe twagala kati ffe ne tusigala awo ba Fourth Estate nga tutunula tugamba ani abuzaabuzaani ani asonkerezaani. Waliwo ekintu ky'ogamba kati kangeze yali wiikendi emu nali mpijaawo. Waliwo kandidate omu yali agenda Masaka. Kakati abantu ne bageza okutandika okufuuwa firimbi mu bucenters. Naye security era njebaza nti abantu basobola okutambula era mba ndi omu bwe ndigenda okuba bannaye tebamutukkirizaako nakuva. You understand? Nti omuntu ogenda Masaka eriyo omuntu ave Masaka bamuwadde rifaaru Mulago batwala mulwadde ddala ng'ekituufu kimwetaagisa ekinene enye eddakiika 45 okubanga atuuseewa bamutuusize Mulago afuna operation. Kakati gwe agende Masaka otandikidde empi oba otandikidde ensangi right? Kati okampaininga kuva nsangi. Mukadde wange agambye nti baba wa road maps bw'oba onoobeera Nakawa ate toyita Central. Ova wali ewuwo oba ku ofiisi yo n'osibirawa Nakawa wogenda okuba laale. That is the road map. Naye kati ogenda Nakawa kangeze ova mu Central Division kakati ova ngeza ku kitebe kyabwe si bwe ngambye olina gwe woova naye kati woova ogenda okutuuka Nakawa oyagala obeere nga gw'oli mu bbanga oli waggulu. Omukyala yakedde ku makya okuteeka gonjaawe ku kkubo naye ng'ekituufu oba alina rediyo oba talina tamanyi nti ddala kituufu gwe kandidate omu ogenda kubeera somewhere. Yakedde n'ateeka emisooli gye ku kkubo. Kakati aba ali awo ng'alaba ekibinja kijja kitambula. Ontegera bulungi okukakana nga gonjaawe bamulinnye. Omuntu ono gwe balinyidde gonja atabadde mu bino ebyobufuzi oba ebyokugenda ebyalaale olowooza agenda kunenyaani. Ono alinyiddwa gonjaawe yataddemu emitwalo gye 3-5 gonja bamulinnye agenda kuvunaanaani. Amba security tekoze mulimu gwayo. Oba mubalumirirwa bo tebeerumirirwa baani anti abamu ovaayo ne bagamba nti kuba era tubalaba bayitawo ne bagenda ne abantu bayinza okuba nga mulumirirwa mukadde wange mukayirirwa kamulali atali anti kitukakatako yatuwe references reportingiddwa mu police ez'enjawulo bakandidate gye bayise naddala opposition ate kati kankulage that's why twagambye nti kati ffe mu budde buno tetujja kuteekawo mbeera yagamba nti tugenda kuvunaana nnyo abantu. Twataddewo kimu nti katukwate cameras. Bino bwe binaaba biwedde buli muntu ajja kubeera accountable. Yajja okunnyonnyola lwaki kino kyali bwekiti ne bwekiti ng'okulonda kuwedde kubanga essaawa yakakati bw'okwata omuntu ojja kugamba olw'okuba nti byabiki bya bufuzi kaleka ebyobufuzi biggwe ffe tujja kukwata kamera zaffe nga tugamba mukulu ku lunaku luno wali otegeeza ki owa poliisi n'owa buli yes wano wali otegeeza ki n'owa amagye ng'alyomo exactly wano wali otegeeza ki kubanga essaawa yakakati bw'onoogamba gwe bakwatidde ku laali ne gwe banonya awaka bajaga nti anti kati olaba bakola ABCD kati noono omukyala wa gonja wajja okuviirayo lwaki temukireka ne kiba bwe kityo ate tutya ne mubalekamuko kachansi ako ne mugamba we shall not deploy nina abapoliisi aba traffic wentera obbalabaawo ne bayimiriramuko ne bakwata obusimu bwabwe n'omuyitawo nomugamba afande emmotoka zigira abagambye beetegeere moderator kino nakyo kana kikugambye
nekakutanda n'ozinga emikono oyinza n'obutatuuka wano oyinza n'obutatuuka wano kubanga ekituufu nti tugezezzaako nnyo okutangira obumenyi bw'amateeka kubanga si buli agenda ku laali ddala kituufu aba agenda ku laali abantu bakolera mu bintu ebyo Bagonza nga ngenda okuwumula dakika emu kiki ekirina okukolebwa kiki mwagala RCC waliwo kusookera ddala nze nyolerwayo wamu nnyo ne bannayuganda abatuusiddwako ebisago abamenyesa amagulu mu kawempe wendi w'embeera bangi nakati bali mulago banyiga biwunda bala bali mu malwaliro ag'obwannannyini ekikyamu kizibu nnyo ku defendinga bwana RCC ne bw'omuwa olunaku lulamba wano tasobola ku defendinga kikyamu kifuula kiki kituufu era tekijja kuba kituufu abasirikale bano bali ku biragiro ebyaba deputy RCC kuba bakulira security mu bitundu gye batwala ne baddiso pa DPC RPC n'abalala ze ndowooza nti singa baba tebayisiza orders ez'okuba abantu n'okublockinga ne tear gas yagambye okukuba ka tear gas naye amaaso g'abantu bangi gali mu kufa amawuggwe gali mu kulwala kookolo so ffe tulowooza all that is uncalled for brutality kulinnyirira eddembe ly'abeesimbyewo n'abawagira ate nga kikolebwa ku bakandidate balondemu ze ndowooza kikyamu alina kuba kidefendinga ekirala ebintu ebimu tebyetagana kulinda tugenda kutandikira omuntu azze mulaale essasi n'afa nogamba olinze kamera tugenda kutandikira awo tovaawo twongera kuba toch mu kalulu akatambula ka 2026 Dek Lwegaba ono nno atunulidde nnyo Makindye Ssaabagabo olw'ensokulaakulana ennyo jamu abadde amusibiddeyo naye nga twabadde tulina okuba naye kyekituufu oba akaala kenakawalike kakulemesezza okutuuka amangu kagaana okuggwa buuza ku balabi ba KTV ate tulabe we tutandikira tutunuulira nsonga za byabufuzi abalabi ba KTV mwasuze mutya mwebale kutwegattako okubeera ekitundu ku programu eno buli omu gy'alina okuzuukukirako kubanga yereeta ebirowoozo by'eggwanga buli omu n'awulira ekigenda mu maaso mu nsi ndi musanyufu okuba nammwe olwaleero ku makya gano era n'okwegatta ku debate nga bwebadde etambula tutandikira awo ebirumira mu campaign vibe yamaze okuyingiramuko vibe ensobi evaawa sandyagadde nnyo tugiyite vibe nti eyingiddewo naye ebitali birungi bitandise okuyingira mu zi campaign abantu batandise okufiirwa ebintu byabwe batandise okufiirwa obulamu abantu batandise ate okwevuma ekintu ekyandibadde ekirungi kuba campaign omulimu gwazo ffe abeesimbyewo okubanga tusobola okuwa ebirowoozo byaffe eri abantu omulimu gwa campaign si kuleetaako bisagu ku bantu si bantu kubanga balumizibwa si bantu kufiirwa bintu byabwe omulimu gwa campaign ba candidates fe abeesimbyewo kubanga tusobola okuwa ebirowoozo byaffe eri abantu era abantu bakole okusalawo okusinziirako ebyo bye tubagambye bye tugenda okukola ki okubakolera kaakati ekyo bw'okituggyako n'otulemesereza mu kkubo ne tutasobola kutuuka eri mu bantu ndaba nga eyo teba vibe ate vibe yandibadde nga ndi mu bantu nga njogera n'abantu nga mbabulya bye ngenda okubakolera nga nabo basiima bye ngenda okukola eyo ye vibe sebo olowooza ki ekyandibadde kikolebwa nze ndowooza ekyandibadde kikolebwa buli muntu eyeesimbyewo yeekube mu mutima ne ba players abalala beekube mu mutima kubanga akalu kagenda kubeera nga 15 nga 16 lujja kuba lunaku lupya lujja kuba lunaku lulala ate ojja kuba okyaliwo katonda bw'aba akukuumye kaakati wandibadde weekuba mu mutima n'ogamba naye kino ekintu eky'olunaku olumu kisobola okumpaliriza okuyiwawo obulamu bwange nfe olw'olunaku olumu ate ne bano other stakeholders aba security agencies police UPDF and all sister security organizations nabo bategeere nti abeesimbyewo baganda bammwe bato bammwe bagenda mu campaigns ezo mubalinako oluganda mubamanyi bantu bembeera nabo kakati si kyabwenkanya okulumya omuntu gwogenda okusigala ng'obeera naye
ennaku endala zonna. So buli omu agezeeko okwekuba mu kifuba akozese restraint okulaba nga takozesa maanyi gasukkulumye kwekyo kyalina okukola. Bagonza nga tweyongerayo okulaba nga tubeera n'embeera ennungi ennuŋŋamu, Mawa agamba nti Electoral Commission yeekwese nnyo emabega w'ebitongole bye ebyokwerinda. Era ate yo efulontinzeyo poliisi n'amagye mu kifo yo ekyokubeera nga ekulemberamu. Oyina engeri eri awo gy'olaba nga akakiiko k'ebyokulonda kagayaddemuko era osuubira kalina eddoboozi erisobola okukanga mu security agencies? Webale nnyo mwami Haas n'abatulaba. Ekituufu kiri nti akakiiko Independent Electoral Commission tuli mu lutalo kuba constitutional mulina kuuma boundaries za ggwanga Uganda. Kalina capacity egaana abantu abo bakwata emigo nga bali mu civilian oba abambala t-shirts za yero ne bakola obulumbaganyi ku bakandidate abamu nga babagaana campaign ye balina okukola ki kubeera. So nze ndowooza nti kikolwa si kirungi era kitadde nnyo akakiiko ku minzaani. Ffe tetulowooza minisita nga bw'agambye mu mawujjukira ye yavudde naye n'agamba nti nze akakiiko akeekukola aga nti yali asuubira quiet campaign era ndowooza amagezi ge yawa mwami Museveni yali agatambuliddeko mu kusooka agamba abasajja baleke bagende ku campaign venue zaabwe. Naye opposition bino bye bakola ate byongera kukyajinga bantu. Teri muntu ajja kulonda regime ng'emukubye tear gas. Ate nga wekugambye teri musirikale akola kintu kyonna nga tali ku order. Obusirikale oba security egenda na order. Order bwega nti mukube emiggo tear gas mu dispersing abantu kikijja okukolebwa. So kati ffe kyetugamba nga abakulembeze ate era abakandidates abali mu kalulu kano nti ebitongole ebyokwerinda byeddeko. Muganda we nga bw'agambye nti at the end of the day mugenda kuddayo mu communities mu bantu bano mugenda kulitaringa muve mu security muddeyo mu bantu onadde otya muntu gwe wateeka ku olubale nga yakwetegereza. So ffe tugamba nti beekube mu mutima tetuli mu lutalo bajjewo kyekubiira. Amazima gali nti security erina kyekubiira mu kalulu kano. Ba public servants abasinga bonna owekitiibwa Lasisi talina kuba na ludda. Alina kutunula nsonga objective nga bwe ziri nti bannaye wano mwakola kyamu okutta Munnayuganda, wano mwakola kyamu okuba Munnayuganda ne mumwaso olubale, wano mwakola kyamu okuba tiyagasi mu bantu abali peacefully assembled nga bawuliriza message ya candidate y'omu. Ekyo singa kibaawo jatuyamba naye olw'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda nako kali mu buwambe era nga gwe mulimu gwe tulina nga opposition oba keetaddeyo okudismantlinga system eno ya mwami Museveni y'emyaka ameka ey'okuba nti mwami Bakama akimanyi tasobola kusalawo kyankomerere nga teyeebuuziza ku mwami Museveni. Atyo okubira GPS muga nti samono gimuweereza nti sebo jangu nkwetaaga onnyonnyole ku byabadde Fort Portal olunaku lw'eggulu ebyabadde igamba mu Uganda afa. So otherwise we cover ne regulation and taking a charge nga stakeholder organizings noza tusobola having a peaceful free and fair campaign. Assistant Lasisi, tubadde tunyumyamu katono n'oyogera ku nsonga enkulu ennyo. Ba agents bano nga muba meetings aba candidates olowooza amawulire bagaza reporting ebyo exactly bye mba mubalambise kubanga kindaze nti ba candidate temuba meeting nnyo kiri awo muyitira mu ba agency baabwe. Olowooza Kyagulanyi akimanyi bulungi nti buli lwajja aba ayina kukwata wano oba wano mwali mukinoonyerezaako ekyo kuba mwe mulina obusukkulu mu kunoonyereza. Ekituufu kiri nti ekigambo ekyajja kyogerwa nti campaigns eziri mu vibe. Opposition ebadde enoonya nnyo okusika attention y'abalonzi. Nabo bakiwulira nti abantu bagamba tudda tutya mu bantu kubanga bw'oyita agent ne mutuula ne mukkiriziganya nti bannange candidate enkyajja wano kati nkubulira ng'ekyange ekiri e Kampala nti tukkaanyiza Nakawa agenda kuyita wano tagenda kuyitawo. For us what we do to deploying what ayina kuyita neeno ne tumulekera wayina okola ki okuyita. Kati ye wajja ayagala atunulire ddala mu musirikale
wano wenina okuyita. Omulabi waffe yandyagadde okumanya Yes. diversions ezo muzimuwa ssaawa ezo No. oba ajja kimanyi nti bandaivatinze era nina kuyita wano kubanga twakkiriziganya tetujja kukolera campaigns mu bifo okugeza kati nga trading centers mu butale nedda mu malwaliro nedda kati bwe tuba oyitawo olina kuyita watali nnyo bantu kubanga ojja kutetea awabeera abantu wabawo business tetwagala otataganye business z'abali omuntu owa business waba ayagala okujja okuwuliriza agalewo business yakole ki but now these people are forcing abantu bano okugala business zaabwe ng'alaba agenda kufiirwa so katugeze kubanga kiri nnyo ku Kyagulanyi ne group ye Kyagulanyi aleese enkola ey'okugamba nti awo tuyisaawo Kibuli tusobole okufuna nga bw'ogambye kubanga n'ebigambo ebiba bivaamu nga bakampeininga balaga nti ekintu kino tulina kibeeramu ku mpaka tulina kuteekamu maanyi kuba omuntu nali wano wenyini ne bagamba you people mugenda ne mugamba ekigambo nze nkulidde mu Kisenyi emyaka gyange gyonna ndi mu Kisenyi this is Kisenyi 2 wali mu Kisenyi 1 nti bw'olira ofulumya ekigambo n'ogamba nti gaali kubanga nze ngamba nti bwe bagamba gaali nze sirabayo muntu asinga President Museveni gaali naye bw'aba agenda ku venue agenda atya mwe muli bannamawulire njagala mutunuulire President Museveni bw'aba agenda ku venue really katunuulira kyolaga ssaawa zi awali ku venue awotali ku agenda bugenzi so kyemutaagala kyekino exactly nkugambye nina cameras nina videos banyakuzi ng'omuntu omu yayambadde jjo yero ng'ali ku laale ya President Museveni ate the same person ng'ayambadde red ng'ali eri kitegeeza ki si mulonzi oba si kampe tagoberera kuwulira no agenda mu bintu ebyo kukola era muganda wange ono lwakuba nti kati ngaffe tosobola kukikola naye ngamba singa Katonda ababikkulira kibuyaga najja bano bakandidate balina n'obutazaayo masimu kitegeeza bwe muteekawo emmeeza y'okulipotingibwa kw'abantu nti buli gwe babbyeko ekintu ajje taata wange muyinza ofuna layini nakugambye nga 15 ziwedde era nja kudda wano otubuulire yes kubanga kamera weeziri ngenda kubiraga Mr. Dick era tutandika okubayita batandika okuvunaanibwa mu mateeka munnamakindye ategedde ebimubuuliddwa mu kampeyini era osuubira abalonzi bagenda kulonda abantu abatuufu ku mbeera eno etandise okubeerawo nze ndowooza waliwo ebintu ebyateekebwawo ng'okulonda kuno kutandika ekimu slogan slogan kikulu nnyo oli bwagamba nti eno protest vote abaako nekyategeeza era olina okumanya ki ekiri emabega wakino era agenda kuprotestinga atya kakati abantu b'emakindye Ssaabagabo n'abantu abalala bayinza okuba obubaka bambi tebabufunye obutuufu kubanga protest kisi kyogenda okukolera abantu bw'onooyingira mu buyinza ate onoosigala ekyo kyogenda obubakolera kati abantu tebawulidde message ntuufu ey'ababaka biki bye tugenda obubakolera era bagenda ganyulwaki mu mubaka ono n'oli azze naye abo abafunye omukisa okunnyonnyola ensonga zaabwe mwatu ate bazinnyonnyodde naye abantu nabo bayingiddemu kiri kubanza entambula eyo nga mbawulira bayingiddemu kiri vibe tenawera gy'oli ggwe kubanga tozze mu maanyi gali ge tukusuubiramu kati kandidate bw'oba tonnakubwamuko bw'oba tonnaba kulya ku ttiya gaasi olabika toli wa maanyi nnyo kituteekawa mu buweereza kakati ekyo yensobi nti kikyusizza engeri ababaka n'abo abeesimbawo attitude oba embeera gye balina okugiramu nti tulina kujja naffe tuteekewo vibe tulabibwe nti weetuli ekitali kituufu kubanga obwo si bwe buweereza obuweereza bwe bwandibadde busooka nti ogenda tukolera ki era tukusuubira mu kiggwe ng'omubaka kyogenda otuteeseza mu parliament naye byonna byonna tebituuseewo mpaka ku presidential level ntera nnyo okuwulira ba presidential candidates abamu nga bali ku mboozi najja n'abuuzaamu ku Lwale nti mwami gundi yabeeranga wano akyaliyo mutabani weno naye gyali mutabani we twakolanga bwe tuti ne bwe tuti nga ebyo abantu byagenda okubakolera
tebivuddeeyo abalala nga bakaba bukaabi batukubye tukoze kino tulidde tear gas kwegamba campaign eno nze tenaba kujjayo kinyusi kuba twandibadde tutunuulira ku Uganda egenda okuddawo egenda kufaanana etya ye parliament ye12 gye tugendamu egenda kufaanana etya biki ebipya ebigenda okubaamu bye tuleeta ebitabadde mu nkadde kati ekimu nze simanyi bali n'ensonga twajogeddeko naye ekimu kye mbadde nze ntunuulira bakandidate ababeera denominated nga babajjeeyo deregistered kakati oba omugjeeyo abadde olwedde ataddemu ssente ze ani agenda okuliyirira ag'amaanyi n'ensimbi olwedde zaataddemu ate nga bamukakasa nti omulonzi tebuba bugayaavu bwe kubanga ye wamulangirira nti mutuufu naye kati gwe lwendeeta empapula zange nokkiriza nti nze nzitunuddemu nze yawebwa obuyinza okuzitunulamu nendaba nga ntuufu kakati ate mu process wakati bwonzijayo sente zentaddemu obudde bwentaddemu ani abuliyirira awo nno waliwo okwebuuza isi yali eyagala kasente kayo registration haya council yaweebwamu ku nguzi oba ono yennyini kanti muyaka ani akifunamu ani afuna mu kubanga ayinza okuba ye yaforcing muntekeyo mutemukwayo mukulu Bagonza tunaabeera n'akalulu akalungi ng'omaliriza era osiibule ne bannakawempe message yo eri abalonzi abeesimbyewo n'abo bennyini abagenda okubeera nga bategekera akalulu kano mazima gali nti okusingira ddala kati obubaka twagala butunuuliza akakiiko byakulonda kakome ku security agencies ezeetabye wakati mu befudde baleefali mu mupiira gwe batalina ku officiating badde baliwo akalulu kano poliisi ebeerewo erungamye mu mateeka nga tetidde terina kyekubiira ekirala ffe ng'aba National Peasants Party twavudde ne tugamba nti mwami Bayakama talina kutiisatiisa balonzi olw'akalulu ak'amazima n'obwenkanya bannayuganda muveeyo mu kalonde mu bungi temuvaawo ekijja kikole ki tulabe kyazabagamba tebavaawo bagambe mubeere mu mita 2 waliwo etteeka tebavaawo mu mita 2 ezirambikiddwa mu mateeka g'okulondesa bakipingira awo kubanga tukkiriza nti bulamu Bayakama tagenda kagattira bweru mabega wa katende wa mu kizikiza so n'ebigambo ebyo affe twagala kukubiriza bannayuganda however much security bwenaatuprovokinga n'ebiragiro notukuvu tetugeza okubaddiza wabula ensi egende maaso n'okulaba ng'osiibula ebimenya amateeka ng'osiibula akakiiko kaagaziyamuko temumenyeseemuko nga bakansala amazima gali nti akakiiko ebyokulonda electoral areas agaziwamuko baagaziwamu kati nze Bagonza ku bwa Lord Council naye badde ntwala emirukeena okuli Wandiga Mulago 1 2 3 ne 4 naye kati nyina constituency nambe emiruka mwenda university etaliimu so wesanga kikumenya okampaininga wakati mu kubanga ne posta zo zijibwayo naye era obuvunanyizibwa butale era sikyalina ne mu constituency kale obuvunanyizibwa bwetwewa era tugendagenda maaso n'okutuuka mu bantu tubasabe balonde obusobozi kale yes akabonero pen RCC teyesimbawo era yekayina akabonero basiibule abantu bo bonna era okuwe n'obugambo obusembayo okuba n'akagonda akalungi nga sinaba kubasiibula ennaku zino nfunye era okwemulugunya still Namirembe Road amazemu kwata boda boda ku Namirembe Road oba bamanyi nawe wawerekera muze nze ndi mu Kampala era bino byenjogera mbimonitoringira bayino babaswama bagamba takyalika mu office tali kati waliwo omukulu omu yankubira essimu n'angamba bankwatidde wano ku Pride awo nga ku Global era bansaba mbawe ssente okunta naye nga waliyo omwami omu erinnya ndirese mu ofiisi yatambula musajja mukulu najja n'agamba nti wali otuyambyeko nnyo ku kya booda naye kyazzeemu akadde kagenda RCC Sebugenyi Joseph oyo yamusaba akuweeyo ka program kati mbadde njagala ngamba ababoda boda nti Namirembe Road bwe bakukwata bwe bakwata pichiyo nkubire simu jibawe mbwa namba y'essimu eri 0704 29 90 poliisi ya Namirembe Road nabagamba nti abantu babali kumpi awo
kati ntandise okufunamu ekirowoozo kiri nti bwe baŋŋamba nti mukolagana nabo abo abaana aba associations nandikkiriza nti mukolagana nabo naye mbakakasa nti nzijja ne ttiimu yange ŋŋenda kubakwata be natwale Luzira baabata naye ngenda kuddamu mbakwate mbatwale Luzira muleke bannakampala beyagalire mu Kampala. Makindi Ssaabagabo ddakiika emu RCC endala agiridde tusiibule. Abe Makindi Ssaabagabo nga 15 Januari akabonero Boa Hall muiveyo mu bungi. Abe Makindi Ssaabagabo mulina omuze ogw'obutaagala kwenyigira mu kulonda ne musigala yeeka ne musigala mu bikomera byammwe. Kati nsaba geti muzigulewo muveeyo mujje mutulonde nga 15 Januari Boa Hall Lwegaba Dick gemanya mu Mpaakalulu Makindi Ssaabagabo ebeere nga eddoboozi lyayo livaayo bulungi mu parliament ng'ate nammwe mufunamu. Yes kale Boa Hall ye Nayikondo abe Makindi Ssaabagabo mulimu abatajiwulira